na ya mukulu gwe bayita nanti bonna twabagatta Maulana and Rain eyo brand number ba comedian emu ku duo ezisinga okuba atenga ezisinga okutrendinga mu comedy industry. Banji nnyo ba comedian bazzenga bakikuba abazzenga bakuba babiri bani ba Madrati bani Snake and Zoro banji nnyo basodo okubatenga bakikubye. Naye okuva covid rajja abayimbi banji nnyo bagenze nga breaking out ba comedian abasinga n'abalenzi bana basodo okubatenga bakikumidde ddala paka akadde kano bayimba bakola emizannyo byonna babikola ne comedy bamukola ki bamukola. Entandika ya week eno waliwo emboozi y'omukyala wa Maulana si wa Rain wa Maulana nenga bonna tulina okubagatta kuba bulandi yemu omu bwavaako bulandi ebeefa. Kati mu nsonga eno omukyala yeekubidde enduulu mba amawulire nga gamba nti omukulu ono gwe bayita Maulana okuva mmwe abawagizi mwasobola okubatenga mutigisa yafuna amampaati ewuwe tasulayo abakyala awasa buli lunaku ate yamutiisaniriza n'okumutta. Bino bya mukyala sooka obiwulire ne bannanga abakyala kati amawulire gafuuka kooti. Amanya nze Nalujja Shubira mbadde mukyala wa Maulana Kasozi naye mbadde njagala okwawukana naye olw'ensonga ze mbadde nzijempitamu naye n'alemera abaana walemedde abaana ne tugenda ku poliisi n'agamba ye ayagala genda n'abaana neŋŋaana kuba abaana bato kati weŋŋaanye n'agamba tagenda tuwa buyambi wemba ŋŋenze nabo mwenzi nnyo akola buli kimu akuba eyansubizaako n'okunzita olumu abadde kasitaafu n'omukazi ng'olwo akivaako ekyo ekyokubalabirira ng'abeera wa bebi ng'olwo fe atufiisa omukazi omupya we bakyankalanamu ng'alyoka akomawo eno byebyo. Nina abaana 3 kati alina abakazi sibamanyi muwendo naye bangi wali ali olubuto bayazadde. Ensonga zezo nno abakyala ensonga bazireeta mu kooti y'abantu gye bayita ey'amawulire. Ensonga yakulabisa ye nga bwakireese mawulire. Kino kitegeeza ki eri brand gye bayita Maulana and Rain abalabira ewala. Abantu bangi nnyo babadde babawa respect mu nsonga eno. Bagamba mbuulira g'oyita naye nkubulira empisa ze. Tuli ku Maulana Kasozi atambula ne Rain mu nsonga eyo etambula etya abantu bagenda ku losing trust eri ba comedian bano kubanga abantu ekikwata ku mukazi kikwata nnyo ku bantu ab'enjawulo. Kati ba sponsor bayinza okupulinga out ne bagamba olw'ensonga zino omukulu ono teyeefiirayo. Aha katuwulire omukyala wuuno agamba ensonga zitutende ku poliisi. Poliisi bamugambye abaana bato tasobola kugenda nabo mba nyina okusigala nabo. Ye n'agamba nti wekiba bwekityo tagenda tuwa buyambi emyaka ena yagamba mbu omwana we muto tanatandika kusoma nagaana omutwala ku ssomero kumpa buyambi bw'abaana njagala obuyambi bw'abaana saabanga asobola okumpa obuyambi bw'abaana sina kyala kye mwagaza kati tayagala nkole ate nga takola kitampa buyambi yaŋŋaana okukola. Yagamba tabeera na mukazi akola kyokka abakazi b'abalala bakola ye tayagala nkole talina nsonga okundabirira ayosa agambye kasitaawasa kasafuna bebi ng'olwo abafiisa mmwe. Mbadde ngezaako nenkubirako kati wuuyo mukulu wange ali awo mbadde nfuna benkubira ne bakola ki ne bannyamba naye nze kyensinga kati okwagala buyambi. Tubadde tupangisa ennyumba ate aginzikirize infact yangobadda nensooka nenemerawo nesootinge maze okwesootinga mbw ate tayagala ayagala asigaze abaana olw'okuba munnaye alina erinnya ne ssente. Vidde wabweru wa geeti ndi wano nsaba obuyambi maama Fiina minisita w'abaana. Ensonga bwe ziri bwe zityo gwe omuwuliriza wa omuwagizi wa Maulana and Rain kitegeeza kiggwe eri awuliriza comedy gwe babadde bakola kitegeeza in reality bwe batambuliramu mukulu Maulana omukyala bw'ategeezezza nti wamutiisatiisa n'okumutta ensonga tezinnaggwa. Ne taata w'omukyala wuuno ayogera. Maulana oyo kati nze natannaba Maulana mumanyi nga Kasozi oyo yajjanga kukola masannyalaze waffe naye omwana wange oyo yali mu vaaka ya senior 4. Omwana oyo nagenda okulaba nga atandise okutabuka atandise okukyankalana ne mukaka asome paka mu senior 6 nensasula sente zange eza senior 6 naye era ng'agisoma Maulana mutawaanya. Bw'amala senior 6 omwana oyo yayita bulungi yali asobola okugenda n'akola koosi ya nursing kuba kye nali njagala agenda asome ku koosi ya nursing
agende ng'ayongerezaako. Naye Maulana yalimba omwana wange n'amukakasa agenda kuba naye amutwale asome ku university. Ne maaso gange yakyeyama omusajja oyo gw'olaba oyo Maulana. Naye ndabidde awo nga mu myaka 4 Maulana azadde mwana wange abaana 3. Tekyambeerera kyangu kuba n'omwana natuuka okumubuuza ne mugamba mmwe temuteekawo ku gaapu yakuzaala abaana mugenda bbala. Omwana natuuka okuŋŋamba nga ate ebyokulya bye bakozesa ate abikima wange. Ne mubuuza omwami Serebu n'okukola akola emirimu agikola n'amaanyi. Covid wadde tomulaba sebo. Omukulu yazaala omukyala w'omukulu Maulana. Akyayogera ku nsonga agamba bw'ati. Nabuuza Maulana yaŋŋamba ayagala kuzimba era agenda kuzimba ye buli lunaku aba agenda kuzimba. Omulenzi oyo yajja ku kampani ewaffe nensobola n'okumuwa emmoloka nga njagala babeere bulungi baleme kutambuza baana. Naye ne mooka sigiraba. Omwana wange wuyo yakomyewo kati ali waka nze mbeera naye. Wegamba Maulana n'abavubuka baserebu ebintu byabwe bintamye. Singa Maulana abadde akyalina amagezi agazaala abaana nga n'omukazi ono awulira yamujja wange, Maulana yandibadde akomawo n'awuliriza ebigambo bye namugamba omulundi gwe yasooka okujja nga batabuse n'omwana oyo n'abizza. Era bw'abanga agenda kundaba njagala akomyewo bigambo bye namugamba mu bwongo bwe kubanga ffe tetukaayana naye twamunnyonnyola ne tuwulira n'omwana waffe era omwana waffe n'addayo ne babeera bona. Ogwo omulundi gulinga gwakuna naye ng'omwana oyo ye bambi si yalemeddwa Maulana aya basi ensonga zezo nno. Maulana and Rain baba baawukanye. Rain asobola okuyimirira yekka. Ekisooka Rain yali talented, muyimbi, muzannyi, byonna bikola. Maulana bw'aba asigadde yekka kisigala kitya. Brand yonna ebeegwa ne tusaba ereme kuba ate ng'egwa kuba omukyala yabireese mu mawulire era birina kugwera mu mawulire mu nteekateeka eyo. Abakirimu abali mabega w'omukyala bangi nnyo beewera. Ndesseeka kibaata alabudde Maulana. Era Maulana ekyo kiwakoze tewaliwo ddiini n'emu ekikkiriza ate obusiraamu bukivumirira nnyo. Nkugambye yangu onoonye mangu nnyo nga situnabakwatagana n'ababuvunaanyizibwa nange beegattako tukunoonye. Kati gw'onoosobola ku nsiko n'omalako ensiko ya Uganda yonna n'ogibeeramu. Bijja kuyiga mu nsiko eyo gy'oli so ojja ne tutuula yangu onoonye tutuule tutabaganye ensonga zammwe wakati wammwe ne mukyalawo. Ate kati abaana balina musango. Lwaki obonyabonya abaana obwenkanidde awo? Ebyo Maulana obusiraamu si bye bulagi ate mu kisiibo kati oswaza n'okuswaza. Gwe wakikoze kikyamu ate okikoze mu kisiibo ate kikunyigiriza oddusa ogenze ku nsiko ate osimanya abakyala osombye okuŋŋaanyiza wano olinga alowooza nti abakyala ogenda batuumawo obutuumi. Nammwe abaana baffe ab'obuwala abantu ab'engeri eyo mubegendere. Gwe omukyala gwe baleese nga bagoba oli teweerabira nti bwotyo bw'ogenda nga baleeta omulala. N'olwekyo weetegereze nnyo Maulana nkwetaaga. Ensonga zezo gwe kati omuwagizi wa Maulana and Rain. Ekisooka bali bakomedian abasobodde okuba ate nga batrendinga bakyaliko. Mu Uganda tebagaba second chance.